kati oyita ojja okwenjogera yaliko ame chief of staff owange. Okay. Tito Okello yaliko CDF gwe twandisa ame commander owange nange andi wa maje. Okay. Yoweri Kaguta Museveni yali vice chairman wa military commission and minister of defense era yatuwe nambi ya soke ya UD owange. Peter Otayi nali naye nali mu B company eyali ya lieutenant Kidudu. Aha kati nga twayisiwe yali mu Sebenja dijjukira bwe nali nemberanga mu kiseera ebyo ebisinga nakolanga escort. Era ne banjijja waawo ne bansaba ogenda ekamukuzi okubeera omu ku escort ba Brigadier Simiso Pono Chaka ngali Kano yali brigade commander wa Western Brigade. Manyi Western Brigade yali etwala Fort Portal, Kasese, Mbalala, Masindi paka Masaka. Ate Central Brigade yali ya wano era yafugirwako Bazili Okerorara. Oluvanyuma bamutwala mu Nozani kati n'endala brigade endala yali Eastern Brigade. Twalina brigade ndowooza zaalinga 3 nnya bwezityo mu kiseera ekyo nembeera mu magye mu Tiger gundi mu Simba Battalion ebamwe twava ne bannange okutoloka okweyunga kubayeekera. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyirize nyumba ne balekanga nawo osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50 nga mwenda abawandiika emidaali simanyankani emidaali gyange ng'ebiri esatu egyo mugiteeke pembeni mpiti nze ndi RS at 8438 Sergeant Bukenya Sam gwe bamanyi kati warrant officer class 1 olwa RS at 8438 Science okulaba nange science okulaba sebo nsaba ombulize ku muna Uganda oyo atulabe saawa eno tulyoke tweyongereyo. Banna Uganda batulaba batuwuliriza oyinza okubanga owuliriza naye nga amanya n'eddoboozi Sergeant Bukenya warrant officer class 1 omulwanyi historical ne musajja musirikale nga bwe mundaba ndi musajja aludde mu Uganda mazeemu emyaka egigenda mu 6 so manye ebintu bingi ate maje mazeemu ebbanga ddene ndi musajja mukkiriza mulokole so bye mba njogera wano mba ndi noma 100% ate mba mbitegeera bulungi kubanga sinza kujja wano kusabuwaza oba kulimba so bye ngenda okwogera bitwali eddala bw'obanga oyina ogenda ku Google ojja kulaba answer nga yentuufu balamusizza era tuzze kwogera ku lunaku lw'abazira bwe tugenda okwogerako okusinziira ku programa ne muganda wange Kisubi Mukama akumpera omukisa. Weewaawo tweyanzege kati nkozese ki sergeant nkozese warrant officer class 1 byonna oyinza okukozesa sergeant abasinga nagirwamukko era nkeeno nagisaba president emyaka 2 plus nga ndi sergeant kakati bw'oyogera sergeant abantu kati mujjukidde kati tusobola okukozesa sergeant eri naye oluvannyuma gundi o warrant officer kati naye nga yes warrant officer kiyinza okubulyakwata mu kuyimba mu kuki mu busirikale mu njiri mu baloyiri sergeant mayogenze nonzijukiza Major General Kasirye Gwanga the late nti yakazibwako Kano emyaka mingi Kano nebo yafuuka Major General nga bagamba Kano nebo yafuuka brigadier nga fena abamuyita tugamba naye sebo yerwadako Kano lyali fuuse ng'erinnya lye Kano Kasirye Gwanga akujja lyafuuka Kano w'eggwanga omulala na Sergeant Kifulugunyu emyaka omulala Sergeant Bukenya abaga beebuuza Sergeant Bukenya Kasirye Gwanga Kifulugunyu Sergeant Gitamusoke era be babeere amanya lwaki gafubuka amanya babatize mwasoma sebo kakati Tito Okello yali wa kibiina ki Amini yali wa kibiina ki Field Marshal
Baziriyo yali wa yabyewalo byodda Baziriyo yali dala akaki kati ndowooza obutasoba buyinza okuba nga bwayorekera sayidi emu sayidi endala abantu ne basoma naye ndowooza kiyinza okuba nga waaliwo esobi naffe twayagala n'okusoma naye ebiseera byali bya lutalo naye nsuubira ne Kasirye Gwanga musajja atendekebwa mu nsi z'ebweru era oluzungu yali alukola ki alukuba budiida naye ndowooza ekyo kyaliwo naye manyi nti tukisabira ndi musajja mulokole kisabira nnyo kireme okuddako okubeera ku balituddirira generation yamwe bwe kibanga kyagenderamu eddako kireme genderamu ukimanyi nti generation waliwo abasiraamu era tebasomanga nga basuubuzi naye ng'okusoma ebitabo byabagwa kkono kati basomi ne Rodimea butiye musiraamu wano mu kibuga Kampala n'abasoma balala baprofesa abaliwo bangi badokita wibulidde kakati edda nga tebakolanga ki tebasomanga kakati ebintu bigenze akukyuwale sinno nagundi yokka ova ne ku basiraamu n'abantu ab'omu sentro wano okusoma kwali si kwe kw'amaanyi ennyo twalabanga abantu mu poliisi eyo abagolowozi nga baba baki bavangulu akukyuwa bateeso baali basajja basomi nnyo naye mu eastern basomi n'abagisu ne mu busoga awo ate ne kweveera ate bwe kudde waffe singa eyo ate ne kubeera ddala waki ng'omuntu alina diguli mugomba nti mwana wa gundi soba ebintu bigenze bikyuka kati abantu bonna mu ngeri yonna nga bagenda basoma n'abasajja abalokole ndi mulokole baali basoma kitono era nga bw'onoonya abataasoma ng'omanya nti onoonya baki balokole abannamawanga batali balokole ne kati byakyuka abasumba basinga bukulu baganda bawano bantu basomye balina badokita balina ki baserwadda balina dokita balina masters PhD kakati ebintu bikyuse n'olwekyo manyi generation eddako mu buli kifo mu buli ggwanga buli mu magye ebyate birina kukyuka tugenda kukisabira omanyi waliwo atwegasseeko olunaku olwaleero gwenjagala asooka akumanye nti Sergeant Bukenya ayingira ddi okutandika okwambala ekyambalo kino olutalo lw'ensamu omwenda nga lumaze okuggwa mu myaka gy'ekinaana baateekawo recruitment mu magye ga Uganda National Liberation Army UNLA mu kiseera ekyo ejje eryo yali kulembera General Titookero Lutwa yali tanafuna general bayaffe Tanzania nga Kano ate ng'oyita Ojoko Lieutenant Kano bwe baava mu magye ga Amini nga waliwo obutategeragana between amagye ga Amini agaalimu abasajja abava mu West Nile region n'amagye agaali ag'Obote wano agaalimu abakyoli n'abalango n'abateeso mukuviira amabega ngaali akatogo okimanyi bulungi kati oyita ojja okwenjogera yaliko ame chief of staff owange Titookero yaliko CDF gwe twandisa ame kamanda owange nange andi w'amagye Yoweri Kaguta Museveni yali vice chairman wa military commission and minister of defense era yatuwe nambi yasooke ya UD owange wampita otaayi nali naye okiraba bamanyi bakano bamaali abagenzi nali naye binaayisa ye president ndi musirikale olidde ndo binaayisa barule ne bajja baani okutuukira ddala ku Paulo Muwanga ataddewo ku mukinana muguma bataddewo okulonda Desemba nga 10 Museveni Dr. Semwogerere Dr. Promilton Obote Joshua Mayanja Nkanyi bebesimba ku lwa CP Semwogerere ku lwa DP UPM lwa Museveni UPC eyani eya Obote awulidde ne Dr. Paulo Kawanga Semwogerere ku lwa DP egubire ne wabeerawo okulonda era kakana akalunga tikatambudde buki bulungi akirikabiramu akavuyo kangi era President Museveni akanti bwe naaba akalute kalikoyise bulungi nja kugenda mu nsiko n'atuukiriza era mu nsiko n'agenda awo njagala kuyimirizaamu amanyi nina byempulidde bingi President Museveni yono okufuuka chairman wa military commission ajja atya yali ki yali minister yali musirikale yali ki Museveni yajja nga bisere bisinga bibuzaabuza yajja yekavalinze ekintu ekiringa nga tosobola kumutegeera muntu wa bulijjo busirikale naye yali yatendekebwa mu buyeekera era yabeera Mozambique ebbanga ddene gye bali bataddewo Kanyankole barweje mano gye bagendeyo ne Salim Salai yamutwala nga mwana muto kakati n'atendekebwa mu kyekeera ne mu byobufuzi
era yabeera nnyo ku lusegere lwa Obote ate n'olwa Nyerere okuba Nyerere yalina vision ey'okununula Africa yeefuge mu byenfuna mu byamagye buli kimu kati Museveni yalina vision ng'asembeera abantu abalina vision ennene actually vision ya Museveni mu nsonyo si ya Uganda yokka vision ya Africa yonna n'okutwalira ddala olukalu lw'ensi yonna okulaba nti ati omwana w'omuddugavu abeera n'eddembe n'ofunamu nnyumba ng'okutte ssente mu ngalo kimwe n'ogenda n'ogula za balance kati wali azikunyaze tikubanga muserikale wa gavumenti ate yandikumye n'afuuka omubbi yalina vision nti omuntu osobola okwogera n'ova ku leediyo yo n'ogenda n'okomawo ekitaali ku mulembe gwa Idi Amin n'ogwobote abantu abamu battibwa amazima amatuufu era Katikkiro wa Buganda yayogera nti gavumenti zingana naye eno esinze kuzakola ki kuzasooka ne Bayibuli yayogera nti ekitiibwa ky'ennyumba ey'oluvannyuma kirisinga ey'oluki ey'olubereberye kakati tukikkirize obulidde wadde wabeerawo okwaka ekitangala naye kakiro tabulamu nga mwezi kati oyagala abantu bagala omwezi gwakenga ki ng'enjuba kuba Uganda yali mu kinnya emyaka mingi twali mu fuuti nga 2 kakati tutuuseeko tulingiza obulungu akaligiza yo guno yagadde ekifuba kyonna n'amagulu bikole ki bweba video kwatako omutwenda kifuba okusinziira ku bizibu aliwo soko nzize wanga obadde otulukira bulungi nga twagala tumanye Museveni ngo ovudde ku Museveni wayo tubulidde yajja nga tategeereke nga atendekeddwa nenga talaga bano wabulijjo nebuuza musajja ono afuuka ddi commissioner wa military commission vice president yali muntu wa wabulijjo and minister of defense lwaki ate ku mulembe ogwo ogwali ogw'abasirikale so njagadde nnyo okumanyaawo naye nakubuuziza ekibuuzo nti uniform eno njambala ddi mu myaka gw'ekinaana nempasinga okutu nembeera mu nakati 81 nempasinga okutu 81 nempasinga okutu nenjoyininga ejje lya Uganda National Liberation Army eno Uganda National Liberation Army mu kinaana pasinga utu kinana mugumu kwa nayingira nga emwezi jigenzeeko ne mpasinga 81 era gye basooka military training wing na jikoli akabamba Museveni atwambaze namba yatwambazanga nga minister of defense and vice president so lo minister wa defense ku mulembe gwani yali minister okuvira ddala 79 nga bamazo amini nga mazogenda 79 waliwo akakiiko ka military commission kali bateekawo binayisa ke kaali kafuga naye nga biba president nga bateekawo buteesi binayisa najja lule najja naye akakiiko kaali kafuga kalimu Paulo Muwanga oyita Ojoko Tito Okero n'abalala babakulu kakati yali ku kakiiko k'okuntiko akalina obuyinza okuteekawo n'okugjawo bajjukira abapresident abajja mu kiseera ekyo bati balondeddwa na kalulu bwe bavuga nti amunaye bikusobyeko genda tojjaga nti mugende mukole referendum ate mugamba abannonda kuba be babanga bakukoze eki gye bakubire mundu tewaliiyo bwe bakuleese olemeddwa nga bateekawo muki omulala so mu UNLA nembeera mu kyenana mwaka gumu ng'ebiri n'obugwamu then bwe navaawo ne ngenda mu Tiger Battalion e Mubende yali commanding officer waayo nja kujjukira naye yali nabeerako ne commanding officer Nanyumba omugenzi afudde nga Major General bwe baali baagala okuba chief of staff binayisi yali agala okugamba entebe ewo makyusa abakulu omwali oyita Ojoko Museveni n'abalala ne bamubuukirira nti nakani guno mwenyango goliko okakati oyo Nanyumba nembera commanding officer ng'amyukibwa Eriko Odulwa Lwangamoyi oyo gwe twalwana naye kona kiraka kati oluvannyuma Eriko Odulwa n'afuka commanding officer ate Nanyumba ne bamwongera yawala kati bwe navaawo ne bampostinga mu Sate Simba Battalion era siyo Lieutenant Colonel Tito Apodo yayina kironga ng'ayingira mu motoka yonna negwa emipiira wansi era nga Langoya ye yali RSM nali mu B company eyali ya Lieutenant Kidudu kati nga twayisiwe yali mu Sebenja dijjukira bwe nali nembeera nga mu biseera ebyo ebisinga nakolanga escort era ne banjijja waawo ne bansaba ogenda ekamukuzi okubeera omu ku escort ba Brigadier Simiso Pono Chaka ngali Kano yali brigade commander wa
wa Western Brigade. Manyi Western Brigade yali etwala Fort Portal, Kasese, Mbalala, Masindi paka Masaka. Ate Central Brigade yali ya wano. Era yafugirwako Bazili Okerorara. Oluvanyuma bamutwala mu Nozani. Kati n'endala brigade endala yali Eastern Brigade. Twalina brigade ndowooza zaalinga 3 nnya bwezityo mu kiseera ekyo. Nembeera mu magye mu Tiger gundi mu Simba Battalion ebamwe twava ne bannange okutoloka okweyunga kubayeekera. Ndowooza bo baali bakulu kutusingako awo nga balaba ekinaddirira nakugamba nti olina nga nti sijja kuleka wano kubanga ekijoomanyi kinga bwetono embiro zina kye zireka ebyenda mu lubuto era nojjanjabwa nowona so naga nti siyinza kuleka wano ebiddirira biyinza okujjamu ebyamawanga ne kala okakananga ofiiridde eno era neŋŋenda n'abakulu abaali bansingako kwekweyunga mu nsiko ne tubeere nawulidde bwe twatuuka emmundu bazitugjeeko tutudde mu liyogo mu kutusomesa twagenda emmundu zaffe kuba twatoloka kiro twayita Ibanda twaguka saidi z'ekiboga eyo ate ne batutwaleyo mu Lukoola Muyenje gye twakukira Muyenje yo mu Lukoola nga si ne maapu nga sigimanyi naye twatuukanga ne tusanga omulala n'atukulema n'atusanga wala olwo bwe twasula mu biyumba waliwo bwe twasula mu kiyumba ekikadde ekitaliimu n'abantu batutwala nga n'enzigi baazijjamu dda ne tusula awo ku makya ne tuvaamu naye bali abalala ne basula ebweru kakati ne baliwo batwala mu nnyumba y'olusuku nnene ne tusula mu nnyumba bo ne basula wa ebweru kutuusa bwe twasanga abasajja abaatukulembera mpaka Muyenje ne bantwala mu nkambi y'abayeekera njijjukira ngenda kujijjukira awo gye twabeera olwo ne batwawula olwo President Yoweri Museveni ng'amaze okwekyanga olwo yali amaze okwekyanga lwamaze okwekyanga bwe tusanga yanti ate yali eno nga neeri gyali kati Museveni okugenda mu nsiko mukisa gwe yakozesa ne kiyakoze tewali ayinza kikola jjukira amagye ag'ennamba ya Yuda agasinga yali agawadde ennamba ye yali Minister of Defence and Deputy Chairman wa Military Commission akakiiko akafuga yali si wa wansi teyagenda nga RDC obanga ero si wa ku kyalo yagenda ayina obuyinza kati n'abamugobereranga bagobereranga mukama waabwe yabawaki ennamba y'amagye so UNLA ekyuka etya okufuuka UDA no ennamba y'amagye ye bayitanga UD ye nnamba ya UNLA UN kitegeza Uganda National Liberation Army bye bakozesa nga banunula Uganda okuva mu kumulembe ku Amin Amin yina Uganda Army era namba yabangako UA kakati ne wajja UD Uganda Defence kati era nsizo zetu zikolesa defence kakati defence ye namba president ye yagaba era akakiiko kekatulaga nti ennamba erina kuba Uganda Defence kubanga Uganda Army ejje likoze eki libadde lya Amin agenze n'ebibye kati naye ng'ejje eribayita Uganda National Liberation Army Liberation kyekibiina kyava okujja okununula ejje eryo bayitanga Uganda National Liberation Front ne Uganda National Liberation Army lyejje jjajja okuwana na Amin eryalimu bayita Ojoko Bazilio ne Botito Okero ne ba Paulo Muwanga ne Museveni ne Foronasa omanyi tugenda kwogera Kasavu Kanyama kubanga olina bingi byempulidde oyogedde ku mannya amannya gempulira abasajja abalwanyi ge bajja wano ne boogerako ennyo Smith Opono Ochak naliko escort oyo mpulira bamwogera nnyo wano naliko escort twamukuma nga leka amukozi be basajja abaali oba abazibwe ennyo mu nze namutwane wakayanja okwatula obulokozi nga mujja wali naggulu bwe yali asula yali atya naye abajoininga oba yali oluvannyuma yadda mu kifo ky'oyita Ojoko ng'afudde kati oyo Smith Opono Ochak yali omu ku bakomando abatendeke Greece era kane mu nsi endala gundi so Obote n'amulonda okudda mu kifo kya chief of staff ng'afudde oyita Ojoko oyita Ojoko yafaaki ekituufu yafa Kabenje Kanyonyi egambibwa nti yatulikira boba mu bbanga oba mwali mu bomu naye nga Kabenje teyakuba kuva ku ttaka si eyamiza yagikuba si bayeekera baagikuba naye yatulikira mu bbanga Akabenje kava mu bbanga ne yekatta wansi era yafa ne ba senior officers 9 abaali mu nnyonyo oyita Ojoko Uganda yafiirwa ba officers 9 abaali n'oyita Ojoko nako
negwa ekisozi ndowooze gineegwa buje yagwa nesona nesirira olonga muli bayekera fe tuli bayekera tumaze okudduka olwo chief of staff ye gundi oyitojo gwigundi oyitojo kamaze okuva gundi gwataddewo obote kati abali babazi yo nabala ne bagamba tekisoboka oleeto tyo omwana omuto muvubuka omuto abeerani abeere abeere chief of staff mu kiseera ekyo chief of staff yalinga amekomanda yebanga akwasa ba chief of bonna nga yerinye ye position y'amaanyi awo abagundi besula mu jjurume olekakana government ya Milton Obote bagisude mu 85. So Smith Opono Chaka yali komando yali yatendekebwa Musebe Amini yali yatendeka abasajja be omwali boyito ojoko omwali ba Smith Opono Chaka nunu musajja ora rotumi musajja muyivu nnyo mutendeke nnyo yayinamu yalimu abasajja mu byokusoma nnyo kakati ayina y'abantu be nga tebaggwanga lyabamu kakati yali yabatendeka kakati bwe yamanya nti oyito ojoko ali mu kifo ekyo nazaamu mulango munne era Smith Opono yali musajja brown ngagu yes era yali akurufaananamu nga musajja muwanvu ye yali mu myaka ndowooza yali myaka jjo ubamu olwa chief of staff yali myaka ngana Wanze ni mwana yali mu 38 ne bagatte kisoboka bali abalwana UA twali mu abali musajja ba sematalo oleeta akada katukikinaleko katutabule kugulu katufule kapeti ne bejurwa jurumero kakana ndozo bagwali mwezi gwa kotana government yobote 85 ne bajiwamba era baziro ibajiwamba nga akulaga noti tokera awo njagala okubuuliza kubanga byali mu amawanga ngera Buganda esebo nessa wena abamu balabanga ereje lyaffe eriri mu amawanga era yensonga lwaki emabegeri bali bagambanga tunulola be bajjeno gye bava nti eyo ejeri eyo saawa eno mwe mulabanga tebiriimu kuba abamu mwabaliyo abasavinga abamu bo balabanga era saawa eno togambye nti liri lyali lya Amini nti President Museveni n'agamba UDA n'agamba nti lifuuke lya ggwanga era abamu bagamba nti ejeri ya Museveni kakati omusajja Kisubi omusajja omuganda wa wano muganda kanti anamma owe eka bali bakole ki balye ekyo kiri mu buwangwa kya buntu ndoza mu Israeli Netanyahu yali prime minister baba muganda we prime minister muganda we yafiira wano nga mukuru mu majera nga wankizo tulabyeko nakati tubirabyeko naye abasajja abali batusomyeko ebitabo ebiwera ebiriko kale ko mu kiseera ekyo era nga batendekeddwe mundu n'abalala era bakkiriza okweyunga ku mugendo gwa Museveni abasinga bali baggwangalye kubanga ekyama bali basobola okukikola ki okukikuuma era kati ogenda kulaba omuntu agana kweka Ssekabaka Muteesa naye nga musajja muganda namukweka Sembabo namukweka Ejindi yajja n'angamba era ogenda kulaba gasi muganda gasi waggwanga ddala kati abasooka okuuma ekyama ekyo bakibeeremu bakiyingiremu bakuteesa bateekamu ssente bamama Mbabazi babeesije ba Museveni beeri Tumwine beeri Yakateegaya era olabaga bonna bagwa mu kifo kyekimu ibagundi wano abasupporting ennyo bana Boniface Byanyuma kakati olaba basinga nga baali bakika kimu balulimi lumu kati bagezaako ne boga bakiga Banyankole baki era ng'olaba kyekyo kugamba kyabangwira kati mu kuwamba 86 okuleeta abagenero abaali ku bantu 27 n'abaali ku kakiika ku ntikko baali baggwanga limu mu kiseera ekyo ne kati kigenze kimi kisingibwamu tuyina bajjeno nga Katumba Wamala tuyina n'abalala bangi boolabye gundi afudde Meja General Kasirye Gwanga General Rweyiso yabulidde waali n'abala bangi so n'olwekyo kigenze kimi kinaga naye luli oluvannyuma lw'okuwamba abaali ku ntikko ya High Command mwalimu Banyankole n'abakiga abatonotono n'Abanyarwanda mwali ba Fred Rwejema Bakagame nababeera bayiwona abala kati so bakirabira mu level eyo naye abaali kuki nga bwe tuyinza okukola ekintu kanti abukenya Kisubi gundi ne kakati for example abayimbi badde bayimba mu Uganda okuva emyaka emingi
buno badde bayimbi baki baganda bawonwa mu Central bakamiliyoni bamayanja Paulo Kafeero basebata munanga abamu babadde bakweka bukwezi banga kati kivuddeyo banji engeri boje betuuma amanya gatomanya je bava kati mpulidde abava mu West banji naye nga babadde bayimba Luganda wano mpulidde abava Busoga banji naye nga babadde bayimba Luganda wano so kati batandise okuva nga bwe batandise naye luli balozanga nti bonna baganda batandise okuvaayo abakulu Sebata Bakafeero beri Wamala Ronald Mayinja Geoffrey Utaya bawano kituufu Aruna Mubi bawano Sergeant Kifulugunyu Steve ne Sempagala bawano ekyo ekituufu kakati nabali banne wadde beetuma ndabaje babutanizo ne bali ba wano kakati ne bali abatandika gurupu oba yandibadde nga bandi Eagles ey'olutalo bali baba mu Western bonna kati so n'olwekyo bwe ba mu kuwamba 86 ate bambi ekyabayamba nga basomyeko nga bw'omuteeka mu office ojja kulaba era ajja kukola kati baddira omuntu wa Pitu yayina ekifuba kine yakuba kakebe bamuteeke abeere director of finance ana accountability nakikola atya nga kizibu kati ky'oboolaba nti position ezo ne bazibeeramu naye kize nga kikyuka mu ngeri emu oba endala nze nga bwe nkiraba kubanga amagye kugenda galimu kuva mu myaka gy'ekinaana nga bano kati mu biseera by'abakyoli n'abalamu abakulu bonna abasinga baali baki baggwanga Tito Okero Boyito Ojoko obulya Maria okulya Bwotayi okulira Baziriyo Okero okrakali owulira olikodwa Rwagamoyi owulira Kenneth Kirama era nga owulira nti baki abo ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu Gabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. So bw'wagenda mu nsiko eno bwe waliyo ng'okyali mu gye liri wali nnyo bodyguard naye nnyo bekwa nali kyali mwana mutoleka dogo so wayingira eri nammwe abavanga eno ng'olwedde mubadde basirikale era babatwalanga mu training batusomesanga siyasa nebugati kakati omuntu tokwata kintu kya muntu tobba muntu tokwata mukazi tokola ki bajeti yaffe kununula Uganda kati ate bw'onobba ekintu ky'omuligo ogenda okununula oba n'omuboggolera oba n'omukuba ate n'ofaana n'oli gwe tulwanyisa n'akulagirira adui gyali anaakukweka muyina kubeera ne mulaavu y'amaanyi ennyo musobole okutuuka ku ntikko ey'okununula Uganda era twakituukako kati gw'ozannya muzannyo ki eyo ng'otuuseeyo nabeera mu lwanyi kubanga ndabira ddala nga obeera aseti y'amaanyi wayingidde nga n'emmundu ogimanyi ng'ate ogirina ng'ate omanyi n'enkambi buli wezi era kati kyekugambye nandibadde kati ebibegabega byandikoze eki naye kati ekirungi omuganda nti awali omugenge tofunyizaawo ki kati kakati katufunye ku ngalo kubanga waliwo abakola ki abalabaga nti mu butuufu kuba naga nti omuntu ampakanya ajje ayogere kyemuwakanya kubanga mbamanyi gude naye nze soogera bigambo nga sibinyinako ki bwino twazanya paati ddene kubanga nabeerako ne mu Buraka Bomba nga batutuma n'oyita mu barakisi n'oketta n'olaba nti obuyumba buli 8 nga manyi obuyumba 8 kiregeza bwe basikale kiki 8 ate nga bw'otunula bwo n'omanya nti barakisi eno bateeka okuba bayina AK-47 ekyokulwanyisa ekino kye bayina support weapon RPG ne RMG oba G2 nga bye bayina bayina ka mota 60 bakataddaawo oba ka 60 oba ka 80 oba kakati waliwo 120 awabeera 120 muva muzinga munene bayenkana ng'ekyuma kiri kyolaba ekyo 120 ebe kisiga katono oba wayina 122 awuza oba wayina 14.5
anti-aircraft machine gun oba bayina kiro kati ng'okira baba bayina 37 emundu ezo kati engeri y'abaali eri twali tuzimanyi noga nti bayina mundu bweyo nomanyi bangi awabeera emundu eyo omanya waliwo baki bayina ndaki bweziti bayina zino oba bayina zino ez'okuyingira mu ttaka mujja mukitegedde nga mutegedde kati woyisawiza oba weetonza kabalagala kaddogo wereeta bukwanali ejera kyali butototo kaddogo kikinoonya school fees omanyi oluswayiri bannange ndoonya school fees kumbe ku luswayiri kokoze eki kotudde kale Museveni yakozesa amagezi mangi ag'ekika kyawagulu kulwanutwa lw'ekiyeekera n'okuluwangula ekitamusobozesa muntu yonna kukikola kuba yalina omukisa bye wakola mu kweraba naawe walibadde hero omudaali olina omudaali mukugambe baali basoma erinnya ne bagwa mulala basobyamu erinnya basoma lirala erisemba ery'eddiini ddala naye nandibadde n'emidaali nga 10 ate omudaali gumu kono osinga wajjudde mudaali gumu gwonsaana bannange ndi ng'akuba enduulu ng'agedde kololo omudaali yakuba emmundu wakola mangi emidaali gyange miyitirivu emidaali ebibegabega byonna byandibadde bikoze eki bikola eki oyinza ogamba neetisse ennyanja wadawodawoda bimyuse sekokko era nnyina kwambala sekokko naye bayibuli ega nti embwa ennamu esinga empologoma ki enfu kitegeeza nsinga bajenero n'abakulu abalala abaafa kubanga nze nebaza Katonda nkyali muki kyali mulamu kati obulamu obwo kwengumidde kwensibidde akakuba ng'omuntu nti sosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde kuba ne kati ne bagamba bawe gundi eyafa field bash eba tekyamugasa naye nze bakyayinza okumpalaka omanyi mu magye kikirizibwa okuwa omuntu nga yafa omulamu bapromotinze omulamu balaba nga bapromotinga ebintu n'abaawummula kakati nze akyali omulamu lwaki ate sifuna naye manyi nja kufuna balina okukkiriza ne Museveni agenda mu nsiko lwakukkiriza abantu 27 kirungi okuba n'okukkiriza era yawangula nange okukkiriza kwange manyi nja kuba lumu so ekibuuzo nkikuzeemu toyita ojja okuyafiira mu kabenje mu nnyonyi eteekuba kuva wansi neyeerindiggula wansi era abaalimu bonna ne basiriira omusajja oyo yali atya kubanga mu lutalo bangi bonna batya Oyitojo era bagamba nti singa teyafa lwali lukyali luzibu naye bwe yafa balabanga at least basenvuddeko taba kufa lwandibadde luzibu nnyo oba okugaana naye nga ansa okugaana yalinga eringa esooka kikyo nnyo kye yalina yali mutendeke nnyo ate ng'akyali muto yali mutendeke nnyo ng'atali muto ate Mozambique Museveni baali naye Mozambique baali bemanyi kwegalabika naye bwe yabeeranga mu kirasi yagezaako okusoma Museveni ndowooza baali bemanyi baali bemanyi betya kati omuntu eyali bemanyi era ennyonyi bwe yagwa Museveni teyasanyuka nti kubanga ennyonyi egudde naye yamanya nti olutalo lugenda kola ki kusembula kubana bano babaaziro baki balina limiti ey'ebitabo balina ne limiti y'emyaka n'engeri gye bakolanga ebintu byabwe naye ate Oyitojo nekirala yali musajja nga mu bitabo ate nga mugagga nga mu ssente yali ayagala kati yandiyena besaali musale wa kaakati kati nga tewali kiga nti ajja kuba ne waasiwaasi oba ya ssente oba ya buyinza oba yaki bonna ng'alaba akola ki ng'alaba ne President Obote ne bwavaawo yali ayinza okuddawo kati ng'asobola nti Obote ne bwafa oba ne bwavaawo sobola okudda mu ntebe kati yali asobola okulwanirira ekintu ekya gavumenti ye eky'omuntu w'eggwanga lye ate ng'amanyi nti ene mistake asobola okubeera nga yakontwalawo obuyinza yakwadresingakoko ng'oli wali ali wano si mirundi gumu 2 nali mumanyi bulungi yali musajja si muwanvu nnyo naye yali muwanvu muko ng'atera nnyo okubeera n'akalevu kano nga muddugavu era nga musajja wa kiwago oyo wesi mutotono era yeyogera wano ku Radio Uganda bwe tusinzira onaga nti gavumenti y'Obote ewambiddwa eddoboozi ndiyina wano wenjogera wano liyina nga 11 Ogwokuna 1979 eyalangire wano ku UBC we tuli yali David Oyitojo yali musajja mulango era yazikibwa waabwe nga bisiriiza era bamusabira Namirembe Misairi Kawuma yasaba n'omusajja omuzira era ne basoma ebitabo ebimu ng'omusajja omuzira
ne bawulidde eraga abamu baalabanga Uganda ewummudde kuba baalaba nti ekibadde ekizibu enkonge eya okulaba nti baali bamulabamu neremesa evuddewo abaaleegera wala ne boolaba essaala yasabye Namirembe abaaleegera abasajja bakulaga nti edo ebadde enkonge nguya erimu n'enkokoto n'ebitayimbwa so oyita ojjoko n'afa bw'atyo gwe nali mmanyi bulungi Baziyo nali mmanyi bulungi Titookero nali mmanyi bulungi. So okutwaliza wamu obuyeekero obuyingira 1981 si buyeekera amagye ga gavumenti ngamba kati obuyeekera muyingira 83 gali magye gali ga magye odduse panaye sina bwe mbuyingira nga siya wantu alabali so olwana olutalo olw'okununula Uganda mpaka 85 mpaka kuwamba mpaka kweyongerayo Gulu Moroto oludda wayo wali luddawo okusinga nga mu 82 mpaka okutuuka okuwamba operations twali mu Lukoola twali Luweero okusinga twabeera Luweero Singo ebitundu ebyo Lwamata twabitambulamu Lwamata Bukomero mu Ddwaniro nga tuyita mu Makokoto babo mu Kasejjere mu nkambi y'e Kasejjere nagibeeramu nnyo Nakakabala tatiko headquarter nabeerayo mu Ddwaniro ne tutambula mu Luweero mu Yenje eyo nabeerayo mu Luweero eno baani abalinga bakukulembera abaali abaduumizi nali ne bujjukira nali gundi Muhammad Kashiringi twali naye kaya gundi ono Omunyoro Mateo Kyarugonza mu Braka Bomba yali commanding yaliko omukulu waffe nalina Tadeo Kanyankole Tadeo Kanyankole yaliko omukulu waffe nga Apollo Kive Bulaya nga admin officer oluvannyuma ne baleeta Soyafa yaliko brigade commander nja kujjukira erinnya era twali naye kubanga batutambuzanga ne batukyusa era mu buyeekera twakyuka nnyo kuba batugabanga ne mubeera olugero kulaba paratuni mugende eno paratuni eno mugende eno nga tosobola kubeera na muntu ebbanga ddene muyinza okukati badaibude tukese katukoleki katutoloke kati nga babakyusa buli kiseera ne bakulaba agaga otudde ku ttabo osiriikiridde yali lwaki egudi asirikira tulaba aligalowooza apagaki kakati awo ogera kwa bakututte mu nkuluma bakujjoyi bakututte mu gindi kugamba okwewala okubeera ennyenyenyi bundi ba mukwano dodo tebadipanga okusinga siku kola kikyamu ne batoloka kubanga eri bwayingiranga n'ebitambulisho byonna nga bayurizaawo tiketi z'omusoro kaadi buli kimu obeera tolina kitambulisho okwewala era teri muntu aga nti nabeera n'omuntu w'emyaka 2 ali bakulimbi ng'abeera naye awo ng'essaawa eno batukyusa twalina kye bayitanga mobile ezaffe era twakolanga kye bayita hit and run twakolanga kye bayita ambush era bwe buyeekera buluzi twesookenganga Kagezi ng'agenza okutega Land Mine kano Kagezi olabye nabeeranga nabo Diba wa Dimba babadde Major General Kano Semwezi abo nno abo bibali bisere by'ekiyeekera bitwali mu level ki mubibusemu Kano ba Major General Major General abo bamatayo Kyarugonza bali basini yakuffe kuba aliko ne mu magye ga Amini abo bakasire Gwanga bali basini yakuffe aba Salimu Sali yali sekere Lieutenant bali basini yakuffe beri tumwine bali basini yakuffe bali officers mu kiseera kino muntu okubeera 79 nave mu nduli naja sekere Lieutenant yandi baddenga Major wa kakati sekere Lieutenant yali Major eya kakati ebiseera ebyo oba Kano yali amaanyi nnyo obijjukira so n'olwekyo ffe twali wansi naye twakola omulimu mu bugonvu mu bumalirivu omuntu yenna gwe sisuubira nti kati asobola okugukola kenjagala okumanyaawo gwe mu kuwamba wano ekibuga wali mu kibinja ki gwe wali oyitawa oba tewali kwabo abawamba ekibuga kakati ffe twali e Nabbingo
His Excellency Commander in Chief na briefing tugenda kuyingira ekibuga ne tujja kuba amasasi mu millions ate bikompola mu 10 n'olwekyo ne batugaba okwate kubo lino fwe twakwata Rwentebe awo Namasuba ne Rwentebe nandi agadde okwogera naye kyali kizibu bambi abanyanya batokomoka bakola ki kitegerekeka kubanga twakolera ddala twakuba amasenga tuleeno ate ne tukola nambush kati buli munyanyi yatufubutukangawa Entebe okudduka tewali yatuuka simanyi yasimatuka tewali yatuuka na kibuji kituufu era abantu bamalemya ebbanga ddene wiiki nga bakuŋŋaanya emirambo Namasuba Zana awo wonna ebyo ebiwonvu byonna byabanga bijjudde emirambo somwe mwaveeri nabingo ne staging kubanga twakozesa sayini yakujjako mikono nga ojjako omukono ogumu n'osigaza nakani kati wadde uniform zaali zaagala okufaanagiriza bali kulati twalina uniform eyaffe twalina ez'e Burundi ne uniform endala masayi ntonotono bali bo twabanga kati gaboobera bo bakwatanga luguudo bali mu mmotoka badduka kubanga oba balinga abaloge bajja badduka Kirindi kati ffe nga twakoze eki nga oluusi ate waliwo ne baanayinki ze orders balina ze orders balinga batugamba nti bakola ki baddukanga ng'enseenene ne balyoka batukola ki kakati abantu abalikire nobaga nti muweke emikono gyo ne tulyoka tukola tufuuyira mufuuyizi twafuuyiranga mufuuyizi kwa Buseyi yali agambye mufuuyire saagala singo mufuuyire buki bufuuyizi era twafuuyira bufuuyizi so ekibuga kiwambibwa nga muli awo tuli awo ne kiwambibwa ne tugenda mpaka Entebe abala ne bayingira State House ne ku kisaawe saaliko kubanga waliwo bakama bafa bayingira mu State House era kyenga nti mulimu abakulu baafuna ebintu ebingi ne ssente nayo kadogo omwe yayingira mu State House akyogera oba yayingira eno oba yayingira y'Entebe naye ng'alina ku bbiri gye yayingira naye akyali saagenti so kaakati ne bayingira kaakati okwaza ne tukola ki ffe abaali ku lanka eya wansi tetwakwata ku ssente era bwe walondanga pisito ng'ogiwa mukamaawo okujjako emmundu awo sobola okufuna emmundu yonna gy'oyagala era ng'osigala nayo balwedde emmundu zaali kyekizibu ennyo bakama baffe bonna balina emmundu ennungi balina pistols naye bw'okwatanga ssente oba ekintu kyonna ng'okipootinga waani bwebaligwa nti bw'okwata ekintu kyonna olw'ekyama n'olw'obulungi kubanga oyinza okulonda ekintu nolowooza okironze olina gye nagamba wakikoze eki wakibbi awo enamusebe etuuse ku nyooge yakwalwa ebeesiridde akalumamba kaba kamaze okukuzaalira emisuwa so ng'okikoma okiwa mukamaawo njagala otuwe enjawulo kubanga ekiseera kino kye tulimu bangi bagamba nti baagala kununula ggwanga mwagenda okununula eggwanga era ne mununula eggwanga bw'obiwulira ebyo tebikuzannyira ku bwongo kuba abamu balinga abalowooza nti ebyaliwo kati byebiriwo kituufu engeri gye babiraba kubanga emyaka gyegyo omuntu ataawulirako mundu agamba katugiwulire sekena ffe tugikole ki kati yagaasi bekavuga n'afuka mu mpale kati n'ogamba emizinga egyavuga eruwero okumala emyaka 5 wandibadde otya tiyagaasi ofuse mu mpale okakati emizinga egyavuga abantu abakweka nga baziika ne bakuba amasasi n'alaba abamu nga batandise emisinde kakati etyagaasi avuze oddukanye mu mpale kakati ffe ababeera mu masasa ga gavumenti etusinga obuyinza n'emizinga eyina n'ennyonyi kakati kitegeeza bye boogera nti bamenye actually Uganda yanunulwa dda twafuna obwetwaze wabula kyali kitya ebiseera ebyo kye mugamba nti mwanunula ekitali kati nga kati si bwe kiri kikwatulire ba kikweke kyatule nvudde eyo ku lw'ebbombo wawa matuka nga ndi ku pikipiki sobola okukola ki okutuuka wano nandibadde empamba emmotoka yonna benzi nenjivuga nentambula zipenko nesiziraba manyi okuvuga emmotoka leeta kifunguwa apa nga ntambula nga ngenda olugenda ku mudaala tema kiro 5 ez'ennyama weekapa nga ntwala omukyala nga asika lwakyali entula n'ebijanjaalo ng'ennyama eri ku mudaala naye ekyo okuviira ddala ku lubereberye Museveni pulezidenti faawunda w'eggye lino ye yatugaana
ate ne mu Bayibuli ne mu bitabo byonna tekikirizibwa musirikale kukuuma mwana yiki n'ebintu byose kubinyaga bali babbi batemu nga bebatta abantu oyinza okwebuza nti waliwo tuwulira gundi bamukutte bakoze eki waliwo kiwamba bantu kakati edda mwagambanga panda gaali panda gaali tebatwalanga abantu mu kooti panda gaali bawateekaga panda gaali makindye kubajja makindye namanve kubasala kuba masasi kubatta naye gwe baba wambi bamutwala mu kooti vunane kooti ogigambe lwaki wawamba omuntu kubanga omuntu gwe baba wambi bamutwala mu kooti kooti si yewamba anti kakati omuntu awambiddwa mateeka omuntu ujju bwakwata omuntu bamutwala mu kooti wano bagamba terisata mutte kakati baba bakutte naye waliwo kye baga nti baba wambye kubanga oyinza okwata omuntu ekwata ya mirundi mingi ng'ojja kuleetawo ensasagge mu bantu obanga baagala kukwata baleme kuweebula baleme kumanya nti bakoze eki bakundi bakulondo bamanya nti obadde otambula yingira motoka obadde oyina emisango tugende kakati gye baba kututte bakubuuza ebibuuzo bayinza obanga balina bye baagala okubuuza kuba maximum ya gundi ssaawa 48 eya kooti ne bakuwamba ne bakwata leero enkya bamuwambye naye nga tebaagadde kukwatira mu bantu tebaagadde kuweebuula oba banakukwatira mu bantu nga gwe abadde bagenda okukwata n'omulala ajja kumanya nti baakukutte ne bino bwe bakwata bamala wiiki ng'abantu baabwe tebabalaba era mu nkwata y'eki anti kakati ate bwe babalaba ne babasangako emisale babakubye mu ngeri mu kwerinda omusonyi wesigudde kabege kubanga tojja kunawa tusinze empamba nije bakwatira tebabeerayo naye nze omulimu gwange mpamba sitaani akubuulira njiri bantu kulokoka nalwana kati aduyi bwagenda kati wuuyo ali awo nsonga kukuba aduyi Uganda ebeere n'emirembe naye enkwata ya mirundi miki ate toyinzaga nti bakwate bwe bati kubanga n'omutujju bwajja omulala akuba bomu omulala yuwa petroli omulala yokya petrol station kakati omutujju naye kakati enkwata bayinza okukwata nga wano kisubi nga tebaagala bategeere ku UBC bakote bwe banaamanya nga olwo baagala abalala abali wano bajja kutegeera olumala okukwata bajjako ki essimu kati nga baga twagala gundi mumadde mwagala okukola kyo enkola eyedda nga si bweri olukukwata bagala yogera gundi nga babajjayo nga batwala n'amantu nga basala bulago era ngedde okugamba omuntu nga tosobola kugenda n'ogamba akwatta omuntu wange naawe bakukwate okyeba ndowooza nga ne bwaba mukazi tagasa asirika wayita omulembe bwe gukyuka naga nti banaye bba wange yakola ki yabula naye kakati bwe bakwata omuntu bwabeerawo reason lwaki akwatiddwa era ne bamutwala mu kooti bwe batuuka mu kooti balina musango babagulako bagamba nti tumuleese wano twamuwamba buwambi abalira emisango gye babateeka gye bavunaana kakati ndowooza enkwata gye bayita bano okuwamba abagiyita okuwamba sinyinza obutabavuna bwe bakiraba ne bana abakwata yenkwata gye balaba okusinziira okyeba ndowooza kati naye nfandi waliwo ababulidde eddala bempulira beboogera nga babakwata oba babawamba nga babulira ddala tebaddangamu kubalaba kati ekyate kyo kibaki kakati nandikusabye ebibuuzo by'obuuza ebyo bituufu abantu mateeka gali abantu bibiri kyomuntu wo bw'anaabulanga ogenda ku poliisi n'otambula mu bitongole bikuuma ddembe balina ba public relations officer n'abantu bwe biri awo n'omulanga ku TV ne radio ojja kisoba kuba omuntu kintu kya muwendo bannange tulanga Kisubi yabula naye omuntu ajja n'amanyira ddala nti gundi baamukwata era ne yamukutte ye Kisubi baamulese ku UBC n'agenda wali bamuwambye gavana ku CPS kumulaba nakyo nayo ki ngombo oba kiraba ndowooza nga bwolaba abakyala yes nga bwolaba abakyala bwe bagiraga nti tunoonya tuli bannamwandu naye ng'ayogera bamukwate kwesisa atunda bintu ku luguudo tafumbirwaganako bannange mutuleke tuli bannamwandu kakati eyo nayo tuli balwadde basiriibu naye nga bw'omukebera tabeeragako ne kasejiga so n'olwekyo nayo eringa eŋŋombo naye kye tulowooza nti omuntu ayinza kubeera mulungi 10 ku ki ndowooza gavumenti eno engeri gyebadde yaleeta emirembe oba emirembe gibaddewo
wabaddewo n'abagezaako okuga katukole kino tulabe ne gavumenti zonna ziba gavumenti n'amagye gonna gaba maki ow'amagye wa Amin n'owa Museveni n'owa Kakati n'owa UN bonna bamagye bafaanagana teri njawulo saagala kulimba naye kisinzira mu nfuga ne mu control yaabwe era bw'oba tabepa nobaga nti bannange nze nange ekimala kimala Museveni abantu bamwe beebo oyinza onakumeka biro oyinza nti Uganda eno ndowooza Baghdad nkyendigezaako kutegeeza nti n'abantu bamanye nti gabwe kyali si bwe kire akente sikamuki Museveni alina obulubaga bwatera okwogera kati oli bw'omugamba kyukaawo bwe nagenda bwe banga kyukaawo kubaawo kyuka wano kakati balinga abaga nti nze nja kudda wali omulembe gonna gwe nali mbaddeko sirabanga muntu eyali agenze n'avuma omukulu w'amagye n'addayo okulabika mu nsi sikirabangako ng'oyinza okwogera ku Ito Joko oyinza okwogera ku Basil Okerola oyinza okwogera ku Tito Okello Idi Amin Dada Juma Butabika Maria Mungu Weninadi yentegeteko ozijjeewa katwogere wano e Rwanda okujja kwogera Kagame ngo wana mu wana oyinza okumwogera ekigambo kyamu oyinza okumukuba mu katuni ne bw'okumwesimbako omwesimbako nga yakugambye gyakodde esimbako nga kabadi ne bw'ojje bya serious gomanye ebiddirira so n'olwekyo nze ndowooza twebaze Katonda gavumenti eno eri kalekaleko egezezzaako okukola wadde waliwo ebizibu ebiriwo mbadde nsaba n'abo bagamba babawamba babakola ki mukole ebintu nga muri professional omuntu odda ku TV n'owemula abakulu n'ovuma n'okola ki tekiri professional nange tekikola ki era mbadde nsaba abantu ng'abo nga njogera ku TV temuwamba buwambi kwata twala muki mu kooti n'abalamuzi temubateteya eyavumye omukulembeze oba avuma abakulembeze n'okubawemula teeka mu kooti ogwo musango mubavunaanibwe omwalabireko si kubatta si kubasiba myaka mingi naye n'ova mu prison ng'obadde olima toyinza kuddamu kubanga ekyo tekikkirizibwa kuvuma kuwemula mukulembeze akulembera olwa Uganda ekyo nange sikikkiriza bannange temuwamba buwambi kwata teeka mu kooti bamuvunaane baginakani enkumbi ekaabe kubanga tekiba kituufu kubanga singa banaalekebwa abantu bajja kulowooza nti ekyo kyaki ojja kikole bwe baavuma juuzi Saabalabirizi omusajja wa Katonda ekyo tekyampisa bubi abaana tebakyalina mpisa anti eddembe ppitirivu n'ofuma CDF okiraba ndowooza n'ofuma mukulembeze nodda ku Ssaabasajja Kabaka n'oyogera by'oyagala nodda ku Katikkiro ye Kabaka w'ebweru n'oyogera by'oyagala bannanga abantu abo abadda ku bantu ab'ekika abakulembeze mu kika ky'abakulu b'amagye abakulu ab'ebyobufuzi abakulu b'ennono mubakwasa omukono gw'ekyuma ekyo tokisalangamu basobole okuddamu empisa kubanga omulembe muno abanyu b'enjaga bangi ninayo n'abaana nagezaako okubaza baali batandise okuyingira mu kika ky'abantu abanywa enjaga njogereddewo penale wano saagala kukweka kakati omuntu anywa enjaga afuutuke nalowooza ti empale kugisiba balansi nakudda ku mukulembeze n'ovuma ekyo kikyamu temuddeyo kuvuma bakulembeze bw'oba oyina kyeweemulugunya ku mukulu yenna gavumenti democracy genda mu kooti ogambe mpawaabira mukulu gundi oba neemulugunya ku mukulu gundi oba waabya nnono oba waabya amagye oba wabukulembeze okusinga okumuvuma n'okumuwemula kubanga musango mu mateeka ga Uganda. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.